twagala tutandike ne full figure ono anyonyola nga bw'alina obusungu omukwano gwe ne Bajjo agamba nti alina obusungu bungi nnyo ku musajja ono Bajjo. Nina obusungu bwange ku kisajja ekyo mu mukyabijjira nambuzabuza sente wezinajja sente wezajja agenda kuwasa kujuza ni Brown n'ava gule n'akwanakwana obuwala n'abugatta mulengo ne bumukuba ebisiraani ate nayagala okudda gye naye kyennaku bayizawe Bajjo batugenda musanga kuba kati Bajjo badde asula mu loogi bazigatte era nkuja polisi ya Uganda mulanga Bajjo mulako polisi tokubwa ku mutwe talina wasula angenda kujandoza reporting oba mu muyinza kobe muku batalina basula amaka kanza wapangisa bakoba na Uganda bote bamanyi ne bamubaye kusende ba president Museveni awo nga bali mambo tebekola biki na Uganda misa natwala yabatwala bawaloza ni bajja mtunana ne babawayo usende bagula ko moto ko mwate bulane babusingayo Bajjo olwamugudde matundi Jennifer amogeddeko ebyo ndino simanya biki abona bamukuba ebisiraani waliwo ebintu byotya n'ogaana onayogedde kwani yena nsonga kirwaki Bajjo mwana kudde kino ekiwala ekiralu ekigenda kireekaana kino kyasirira amagye kigenda kireekaana buna kizaalamu sikizaalangamu wakati kaizi gwe ng'omuntu osobola okwana ekiwala ekyo kigenda kireekaana sigenda kyatula linnya sagala kwatula linnya ly'abalalu era newunya media za Uganda era bane media za Uganda bakubiriza mutandika okubalamu abantu bawansi amagezi mutandika okukola ebintu ebizimba eggwanga oddira omuntu yasirira amagye atazaala omulete mu kamera atandika okubulaka agamba wamuzaalamu omwana akati omwana bana muzaalamu akyagenda ku poliisi kati radio gyagenda gyaleekana ye fida antwale mu bibiina by'abakazi antwale ku poliisi antwale bansibe nti baki omusaba guta Caroline Negirigensi naye kati namwe ne mu media ne muwa omuntu zonto gwe mulabirako ddala zolo omukazi yasirira obwongo n'ebizigo ne mumuwa attention ne mumufuula ensonga ne mujja ne mumbuuza ku bintu byo yasirira amagi kati kikwasa ennaku nze nalaba ekiwala ekina talenti y'okwogera naye nga kankiyambe nkijjemu omuntu ategeera bwe nakijjamu omuntu ategeera ate kyandisa kwogera bya kisiru naye sikyalimu ezo level discussinga kintu ekyo sirina budde bwekyo kintu nga bw'okiraba era kiwumpugama buwumpugumi sirina kuddamu ebintu byekyo kiwala ano yamazeemu amaanyi bulijjo mmanyi omukazi oyo ategeera ebintu by'omunju byo by'abantu aba ebintu by'omunju omuntu gw'olabira nti dati yakuzibwa wabula baakuza kisasalala tosobola genda ku social media notandika ku disclosing relationship n'amaanyi balamba barugahari naye yabuleo n'agamba mukwano gwe n'agamba nange mutuufu nze nja kuyambako wekisaanidde fulufiga sijja mumulekera mukwano gwange ate ne Bajjo naye embeera ye kyali wange njamuyambako omwana ono njamuweerera bw'aba yalemererwa mukyala presidential advisor full figure oyavuddeyo n'agamba nti Bajjo talabirira mwana we ekintu kikyamu kyova olaba nti Bajjo alina okulondako kimu aba ayagala kubeera n'abakazi oba kubeera na ssente kubanga nze mbeera mbagamba nti ze nawasa ssente so ssente ze ziyinza okomplaininga ne zigamba nti sirabirira ssente ze nawaazo kati ekyamulimu gwalina okukola gwa kugenda ng'apika abantu mbuto kati bulira Jennifer wuyo full figure mulamba bazaala omwana waabwe kyagala mulabirira so ngenda kuwa full figure lawyer wa FIDA nja kufuna lawyer wange omu ne wa FIDA tutwale Bajjo mu kooti naye nga mu kiseera kino full figure ngenda mukubira omwana wa Bajjo mumuggyeko mbeere nga ndi guardian we tandika okumusasulira fees z'essomero kati Balama agenda kubeera guardian w'omwana w'abali agenda kubeera guardian waabwe aga ye yajja kukola ki ajja funa engeri gyakola ki gyabayamba kitegeera era nga bambi omuwala ono full figure ajjukira azakola interview ez'enjawulo kati ezimu ku interview ze twabaddeko yannyonnyodde abadde bawakana nti no Bajjo si yakola ki si yamuzaalamu omwana amaze n'akyansanguliza ddala nti ye yamuzaalamu omwana kuba omukazi yenna waayogerera nti Katongole gwe taata w'omwana sebu okitegeera kyokama nti ffenna tutandike kubatuuma bulungi nedda si kutuuma naye ebiseera ebisinga mugenda okyogera nga mukyogera mukijja ku mutima sebu wulira kwe n'ebiseera bibadde bisinga abadde abeegaana abadde abuzabuza mirembe akutabudde ne Bajjo yakuzaalamu omwana kituufu tasobola kuntabula na taata we omwana tasobola kutabula na taata we
Ani tata w'omwana wo? Tata w'omwana ye Bajjo. Andrew Mukasa. Bakuba kino nkikoze okulumirirwa abakyala bangi. Bakyala ki? Numidwa nkati navide abakyala balinga 7 laba n'olwaliro nsoko kwebaza eyali omwami wange ex. Bajjo nga ni wangu adai n'ebimuluma bingi. Okubanga sodo okuva lyo nayogera ku balongo nga Saalongo. N'ebiseera bibadde bisinga badde abega n'abadde abuza tayogera nti Saalongo mulaba so nina abakyala nga 7 benjogedde ku lwa Bajjo. Ate era nenjogera abakyala abalala nti tulina abaami bangi abantu batwagalya mu mataala bw'atuukira bamufunamu embeera ani natandika okulowooza nti nozo kiwulidde Bajjo tekiseera bino byogamba nti olumirirwe eggwanga olirwanirira tandikira ku baana bo obalumirirwe era obalwanirire ebyogenda nga mumansamansa spams it is bad. Olobyo tasobola kulabika nti omuntu weegaana kati ekyo kyo kubanga omuntu ayinza okubayira omuntu ayinza okuloza nti no Jennifer Fulfiga mulalu obakoze atya oba biki okitegera naye ebiseera ebisinga nti omuntu ng'avuddeyo bw'atyo kitegeeza alina obusungu kitegeeza alina obuvunanyizibwa bw'otateekinze ng'omuntu kyenkakasa kyekyokubeera nti sisuubira nti Jennifer newankubadde alinga omulalulalu nti ayinza okuvaayo n'ateeka taata wa muntu mu bintu byabwe bino kati nga bwagambye nti nno ye omuntu gw'abadde akolagana naye taata waani wa Bajjo gw'atera okukolagana naye sisuubira nti yandibadde amuteekamu anti kati beeyinako obusungu ky'olina omumanya beyagala nakyo kiggwe embaga tujja basondera naye gwe relationship amaka agalimu Bajjo ne Jennifer Fulfiga gabeera gatya gasanyusa gomanyi okusanyuka okubeera mu makaago sanyu ki eribeera babeera nga abeesunya ngono wapiko paono we NRM anyway bwete tugenda kulabika nga tusukkawo wano tugendako mawulire ne munaffe ani Kizindo Lule agenda kujja n'amawulire then Namayanja ajje wano asaba tulo obuyimba bwe musaba kasaba kakwa mpola mpola abatwalire ddala paka saa mukaaga zizite katongolo butongole ne sali mbotulabise twaga okwagaliza weekend ennungi tujja kukwatagana ate olunaku olw'enkya kikulu nnyo okwekuuma mikwano kuuma abantu bo egguma eryo lijja kutta abantu bo ate nga temwerabira temukuŋŋaana bagenda gaba mmere olunaku olwaleero temugezaako okuŋŋaana musigale ewaka babaleetere emmere amanyi eri ebitundu bye mbadde mpitaayitamu nga mbadde nzijja wano nzijja nziruka n'osisinkana kati ng'abalibeera ku midaala gya capati bayimiridde banyumya ku bifa mu ggwanga naye nga beeriraana tumayinza nayiseewa nasisinkanyani nayogeddeko naani ekitegeera mwabo be nasisinkanye muyinza okuba nga mulimu gwe nasisinkanye nga si mutuufu nange nemba nga nkarinza ate bwe nkaringa nendeeta tusisinkanye tunyumya byonna tulina okuba nga twekuuma tufe eri bagezi nnyo mbeere bulungi twagala tutandike ne Fulfiga ono annyonnyola nga bw'alina obusungu omukwano gwe ne Bajjo agamba nti alina obusungu bungi nnyo ku musajja ono Bajjo nina obusungu bwange ku kisajja ekyo mu mukyabijjira nambuzabuza sente we zajja agenda kuwasa kutizani Brown n'ava gule n'akwanakwana obuwala n'abugatta mulengo ne bumukuba ebisiraani ate nayagala okudda gyendi naye kyannaku bayizawo Bajjo batugenda musanga kuba kati bajja badde asula mu loogi bazigatte era nkubira polisi ya Uganda omulanga Bajjo mulaba ku polisi tokubwa ku mutwe talina wansula agenda kujja ndoza reporting oba mumuyirize kobe mukuba talina basula emotoka nzo bapangisa bakoba na Uganda boti bamanyi naye bamubaire kusende ba President Museveni awo nga bali mu tebekola biki na Uganda minisa natwala yabatwala abaloza nibajja muntu nani nibabawayo kusende bakulako omotoka omwate bula ne babusingayo Bajjo olwamugudde mu matu nti Jennifer amwogeddeko ebyo ndi no simanya biki abona bamukuba ebisiraani waliwo ebintu byotya n'ogaana onayogedde kwani yena nsonga kirwaki Bajjo mwana kudde kino ekiwala ekiralu ekigenda kireekaana kino kyasirira amagye kigenda kireekaana buna kizaalamu sikizaalangamu wakati keizi gwe ng'omuntu osobola okwana ekiwala ekyo kigenda kireekaana Fulfiga nti era sigenda kyatula linnya sagala kwatula linnya ly'abalalu era newunya media za Uganda era bane media za Uganda mbakubiriza mutandika okubalamu abantu bawansi amagezi mutandika okukola ebintu ebizimba eggwanga oddira omuntu yasirira amagye atazaala omuleete mu kamera
atandika okubulaka agamba wamuzaalamu omwana kakati omwana bana muzalamu akyagenda ku poliisi kati radio gyagenda